ati nakugamba omanyi nakugamba nti wano abantu bangi balalu naddala abantu abali mu Nuupu balalu eddalu ekankadaawo eddalu lyenni basaana ogenda mu malwaliro kuko abantu abamu tebakola ki tibanaba kugenda bugenzi tibanagenda bugenzi nti bw'otunuulira omutindo gw'abantu aboogera ku byobufuzi kyogamba nti ebyo bigambo oyinza biwuya mwami Kakande era obisanga naye Zaako waffe yabyogedde anti Zaake mulalu toga mutani wabute bisembuusi mulalu oyo nze twakkaanya namugamba ka twali wali bunamwaya nemugamba olaba oli muganda wange nti nze nakuzuba nti oli mulalu era nze syakulisikaasinga wamugamba direct ngenda kulwana kulanga ova mu parliament. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Bulijjo tukyaza Haji Sudi Ssentongo ne tubaako ensonga zetumulungula n'olunaku olwaleero tuzze tubeeko ensonga zetwogerako ezikwata ku ggwanga olutalo lwa Irani ebyomu Uganda wano nabyo nga bwe bitambula byonna tubikwateko tulabe bwe bitambula. Sebo Haji sooka obuze kuba tulaba. Sebo okusookedde nsooka kubuuza ku ggwe Sebo mukoddomi wange munnakyalo muno bwe tuve e Kasande eyo weewaawo kyalo kyaffe ekyo tubalamusizzaako nyantu b'emyanzi Kampiri, Gambwa, Lusolo, Kasanda, abantu b'ebukuya abewaffe ekikandwa Wakayuba, Madudunga bano mwena tubalamusizzaako. Ninamusa ne basiramu bannanga bali mu kisiibo n'ekiramusa ekisinga ebbeeyi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. N'abeesayiri bali nagamba nti Katonda yatuyamba. Ebisiibo byombi byatandikira watya? Mwana wattu byatandikira wamu. Era nakugamba nti bw'olaba omuntu akola ebitajjansa mu kiseera kino kamanyi kati ffe waffe swahili zonna ziba nsibe ziba muliro eyo tezitambula baba bazikwata zonna ne baziggalira. Olaba omuntu ng'akola ebintu by'abalutamaguzi kazi swahili nizo zaasigala ku nsi bakiseka ajo ojja kunzisa enseko omanyi kategule ya lutamaguzi mugatta wamu ne lumbuye kiseka waliwo omwana omulala kino kitabane ky'omusajja ono omwami avuga bodaboda ow'NRM erinnya lakyo ndyerabira kivuka kiri awo kibeera n'embwa nekizifaananya oyo abwe bati abo kati zo ziba kati mwe mugayita masannamu abakatuliki n'abakristaayo agaasigala ku nsi. So ekirala twebaza Katonda atuwadde akakuba abalima mugende balime mwekalakasize mu nnimiro okulonda kwaggwa. Sebo so tubagaliza okulaba okulungi mukutu gwaffe guno gw'amaanyi nno era yatwala guli yeerimba ate guno gutinta butinzi guno gwa bulabe nnyo. Kale bwetyo tutandise ne Haji Sudi Ssentongo wabula nyongera obajjukiza nti nno aba Genuine Estate wali ewakiso bakyagenda mu maaso n'okutuguza ettaka okuva ku fuuti 5 ku 10 okutuukira ddala ku eka zonna z'oba oyagala. Bw'obanga gy'oli ng'oyagala okugula ettaka ku nguudo ezifuluma ekibuga Kampala mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu genda mu ba Genuine Estate bajja kubanga bakusobolera ddala bulungi nnyo okuwa ettaka ery'ekyapa. Kaakati osobola obbakyalirako wali ewakiso n'obakubirako ne kasimu noti 753 mukaaga noti 799 noti 753 mukaaga noti 799 awo ojja kubanga omaze okubafuna. Kaakati aba Molax Tour and Travel be batuyambako tufunira empapula ezituyamba okufuna visa ezigana mu ggwanga erya Canada, America, Bungereza, Bufalansa, Germany wamu ne China. Bw'obanga oyagala kutambula mu mawanga ago kyoba okola genda entinda ku office zaabwe wali ku Kiwalule Road ku Kisakye Business Center ojja kusobola okubafuna. Bali ku simu noti 763 44 3994 noti 763 44
39994 oba osobola bakubira ku simu eri mu Chicago mu ggwanga erya America n'oteekako ka plus 185 73 12 37 23 ojja kubanga obamaliriza. Haji Sudi, twalabye bannayuganda abamu nga basanyufu ekya America okutta Ayatollah. Abantu bagamba nti nno si kya buntu okutta abakulembeze abali mu nsi yaabwe. Abalala ne bagamba nti bwe kiva eyo kigenda kusibira wano mu Uganda. Ne tugamba ye lwaki bakitwagaliza okutta abakulembeze baffe sinda kindi naffe tuyinza okulugenderamu. Sawa ne yanzanya olw'omulamwa guno babe tusooka okusaasira ensi yonna olw'okufiira mukadde waffe Ali Khamenei Ayatollah. Omanyi ogeba na Uganda bageba batya? Abamu basanyufu sebo kati be basiru be wali wasoitwani be mbadde nkugamba kati otunye omusajja ng'oyo era neewunze nze Messi wagira Trump. Nina ebintu byemba nsubira mu mukulembeze nsubira nnyo bintu bya kigu kya ddalu. Yes. Otegedde bulungi. Kati ate era lwakwata bamu tebamanyi Amerika eyo president yabirawo nga kifaananyi ebaaye emikono emirala egifuga. Okay. Era akakasa bulungi kumeka Trump kiri ekisanje tiyakola lutalo lwonna nagezaako n'okwagala okugatta ono mwana North Korea avemu ebyo ebintu byaki ng'ayogera naye buki bugezi kati bali kyabayisa bubi era baamuna mpaka bakola ki yes nti bakuga president Cheka iyo nteekateeka yaabwe era okuba nti babaagala otunda ebyokulwanyisa byabwe n'ebintu byabwe ebirala okuyisa ebintu byabwe ebirala balina okumeka sure nti wabayo buli mukulembeze abaako olutalo lwawakula. Ekyo kiri mu buli muntu alina kuwakula olutalo. Kati bwe tugera ku kiri eky'abannayuganda abasanyufu basiru era abaliyo eri waliwo yaŋŋambye nti owaayi bulijjo madde mpulira olutalo naye balubeera bwe ruti muzeeyi agira atukola kati agira kyatufuga bwe luba lubeera bwe ruti naye gye byabadde ali wala nnyo ne gye biri okitegedde bulungi naye lwakuba mu nsi mwali baakubyemu beesi yaki y'Amerika naye yaŋŋambye nti ku kye nalabye lutalo lujja lukola bo babadde balowooza nti amuniino waliwo yagamba nti president bwe baba batunyumiza ebyentalo naffe twagala tululabeko kati baalulabye bakoze eki balulabye ekirala mwami Kweza nti awamu kyenjala basooke batege nti Amerika yo erwanagana kubeera nti wiisere super power nate kigagiviirako okugwa kwa kino kyokka kyakoze ekyomu Iran kyagiswaziza abantu kuba basooka ne babuuza Amerika naye mu byonna nti Gaddafi mwakubye waaki ansa yo tebaddangamu ansa tebaddangamu ansa yawa ya Iraq tebagiddangamu okitegedde bulungi kati bababuuza omusajja omukadde oyo mwasse waaki kwakiri bandi musibye amayisa gadyeri nga basibana waaki okitegedde bulungi kati bannayuganda jamusakisa mutegere ekintu kino olutalo luno bwe lugenda mu maaso bwe luti lugenda kukosa ebintu bingi nnyo mu nsi yo naye ffe awamu tuli ku mavitu saba lukomeewo lukome kumpi ebintu bigenda kwewanika abantu abamu kye batamanyi nti eno ensi efugibwa mafuta mwami Kweza ojja tukesa emmotoka eyo gireke ewaka nga ne boda tosobola girinnya nga ya bbeeyi nga ne boda eri waka amafuta gabuze kati kyogaa nti ogenda Venansa mpaka mutani bakwete emitwalo 3 ogikkirize ate mba ngenda kukola ki oba ojja tambuza ebiki wakiri ntambuza ebigere ojja tambuza ebigere so kuba butamanya oli bwagamba nti asanyukira olutalo lwawa lwa Iran na Amerika muba butamanya oli bwagamba nti asanyukira eky'Amerika okutta omuzeeyi oyo olaba n'olwa Ukraine ne Russia nalwo lwatukosa kati ate luno lulaba kuba kati ffe kateeberezaamu nkulaga ebintu bingi nnyo ebyafudde tube tulina okukola humula zino ezisinga ziri cancelled mwabadde mugenda okukola hijja humula n'ehijja byanjawulo tulina okukola hijja mu Gwokutaano kanayo tetunaba kutegeera oba lutalo lunaba lutuuseewa okitegedde bulungi era bifiirizibwa ebyo nebisa ebyaggaddwa eri abantu ate bavaayo okujja wano n'abadde bagenda byonna ebisa ebyaggaddwa okitegedde bulungi n'ennyonyi zaffe nazo zipaakinze ku airport byonna byenkutemera byonna byenkugiramu kati mbuulira obeera mu buyabuya okuba ng'osanyukira ekintu ekyo obeera mu bintu bya butamanya era kyovula ffe twabagamba Bannayuganda balina obutamanya bungi nnyo 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 nze olaba ntwala obudde bungi nze pulogulaamu zino mpuliriza pulogulaamu ku pulogulaamu
nsooke mpulire mwami Kaija ayogedde ki, mwami Luutu ayogedde ki, gundi wadde ayogedde ki, zonna ogenda ozisengejja mpulirize ono agambye eki, Sewanda gy'agambye eki, naye nti abantu baffe wano bakuta obutamanya bubali munda muli bwe muti. Yes. Nti ye babuuka bubuusi n'ekikoze eki n'ekizze. Kati ekirala nakikugamba saagala nnyo bitumalire na biseera. Amerika tena kyeyagaza wano mu Uganda. Ate n'ekira mwami Museveni nze mumanyinga omuntu omu ku bulooka w'abazungu asinga abakolera ebintu byabwe era tewali kintu n'eki kyovula omuntu bwagenda n'akuba enduulu olololo bakubuuza nawe byonna byeyogedde kati oyagala tukukolere ki? Tukole ki? Okitegedde bulungi? So bw'okimanyi nti Uganda eno eri mu kutereeza South Sudan, etereeza eri waggulu Central African Republic. Neno waggulu ennyini eno Katuumu. Eri Congo, Central African Republic, eri Nkotolio Giri, eri Somalia. Yonna eriyo ku bintu. Era mwami Museveni n'abeekyangirako bafukamira ne beegayirira. Kyovula bw'agendayo abavuma n'obavuma. N'abajereegerera. Okitegere kyekyo. Kati bano bannayuganda abo manyi twafuna ekizibu ky'amasimu gano nti buli muntu akulaakula mu kasaafu naye $20 n'agula ki Infinix. Kasaawa kasoogera ku mutimbagano bw'ati afuuka munnamawulire, afuuka mumanyi, afuuka aw'endowooza ez'enjawulo, afuuka buli kimu n'ekyamanyi n'ekyatamanyi, ekisaana n'ekitasaana, by'ebizibu bye twafuna. Okitegera bulungi? Era nze ndakugamba mbasaasira nnyo mwe abasajja abakookutivu mu mawulire. Okitegeera? Ffe tuli kiseera kizibu nnyo. Mu kaseera akazibu ennyo. Kyova olaba omuntu ayinza okuyimirira n'atakwatibwa nsonyi n'atandika okuvuma ono mwana wo ku CBS. Eno banga omuvuko w'e Kasanda. Dr. Sam Kazibu. Dr. Sam Kazibu nawe tukimanyi. Abantu banga nti iwe mwe Kasanda. Ngamba muvubuka tulina abasajja abagezi. Dr. Sam Kazibu muto wange yennyini. Ati mbadde sikimanyi. Muzeyi wange Reverend Kanonisa Mugundi Steven Senyonjoke waza yamuzaala. Kasanda singo wali ewaffe tuziruka ku kijja kimu. Ekyo bakakingamba. Naye ng'oli asooka naye bwe tuyo omwana oyo ennyonnyola gy'annyonnyolamu ebintu bye n'obudde bwawa puroguraamu ze ng'azinnyonnyola obeera muntu mutumbaavu. Okumuddako n'omuvuma. Kituufu. Okitegeera ekyo. Kati so teweewuunya oli bw'akugamba nti yasanyuse nnyo Amerika okuba Iran. Ate nga bagamba tekikomeyo kane Uganda kijja kujja balimba. Era ffe emitima ne gituweewanika tugamba nti ate Amerika etwagaza ki? Teweewanika. Era kyogamba nti ebyo ebigambo so biwuyanga biva mu muganda wange Kaija. Kaija ye mutegeevu tebitabyogera naawe. Ayogera bintu biri diploma. Era newunya n'abalonzi ogaana omulonda. Anti abantu baagala bantu bagezi. Nze newunya omuntu ogaana okulonda Kaija n'alonda Zambaali. Anti yamanyi okuwuuba bendera. Twafuna mu wuuba bendera wuuba. Zimbya olubuto zimbya. Zimbya amatama zimbya. Ali Kasirye Nganda Wazimbya amatama musajja wattu. Nayingira Parliament. Nkula iri akasya gwe Katonda. Kasirye Nganda musiramu munnange. Wallahi billahi tallahi ekigambo kya Joko mu kugera mu Parliament onakola Joko atakulani alayire mpaka emyaka 5. Nga tasi ku fulo ya Parliament. Nze bulwana agera ku fulo ya Parliament njamu wange emitwala nabako kyateesa. Ali Kasirye Nganda mulya nnyama. Tasobola kuteesa. Bulwana agera nga ku fulo ya Parliament njamu wange emitwala aguse ensonga. Era gwe lwona mugandi onkuye nti amukonti musajja abadde ku Parliament namba enjine yemuti njamuterako emitwala nti era ensonga bweti ne bweti ajokubaganyizaako egguse. Naye bate egguse naye ng'agenze ku fulo ya Parliament. N'agichallenge. Ali Kasirye Nganda mulya nnyama. Oba naleeta private members bill. Ogerako na program. Anedda Mwami Kwezi. Leka tuweereza abantu. Weereza abantu. Ojja mu program abantu bagire. So kati ebizibu bye twafuna wano. Otegedde bulungi nti otunuulira abantu ab'omuzinzi
nga bagenze kati okimanyi mwami Kaija yalokesa ye akowe ebyobufuzi ebutereevu azalokera ku makya na president n'amuyita namugoma yi Kaija nti oli musajja mugezi nti wasoma byanfuna sikuwana awantu n'okolawo kali mwami Kaija agenda calculatingamu ng'emyaka nagyo gigenda atendewererwe nga sokuweereza eggwanga lye n'aweereza wali bino bagamba ku mwami Nsibambi mwami Nsibambi yagattamu n'abagamba nti nze nagenze nakyo ekikyo tewaliddemu olukulwawa kikye wantuma nga butufu tewali mwami Nsibambi bwe bamuwa ekifo kya mwami Mawu kyabaddemu akikola mungi osinga Mawu Nsibambi ku experience ye okitegedde bulungi kati ebizibu bye tulina ebyo wano okitegedde nti abantu bajja kutukiriza abakoowe yes naye nkugambye nti abaabaddeyo eri batugee nti bintu twetwogera ebyolutale waffe tebijja bannaye ku kyetulabye wano nedda abantu bali stack kunyonyo tegambye nti abantu badde bagenda kuwumula byonna byonna byakansolingiddwa biri ku pending twasasula dahijja mu Gwokutata tetuna ekikiddako ndabye ekitebe kya America Saudi Arabia nga kituntumuka omuliro balina okukyokya neŋŋamba nti ng'ensi yonna yonna twawonye nawo baali basaba bazimbewo beesi yaabwe siya naffe katuli mu kutuntumuka bandikuba ekikompona ekituuka eno ate kati lwaki tebituuka nabo baali bagakiteeka Sudan ye Khartoum ekyali kigenda okubeera naye Iran eneemalako na America nga ndaba America y'amaanyi nnyo America si y'amaanyi bajja kugikuba niffe twagala bikome ffe ng'abamu abategeera abamanyi ebyo kubanga kati mumuli basuubuzi musiiba ku nnyonyi muba mwagala ebintu bibeere birungi musobole okusuubula ebintu nga bw'okyogedde wiiki ejja mbadde ŋŋenda naye kati tosobola kugenda tosobola so ffe tusaba olutalo olwo lukome naye nga America yaswadde nnyo okuswalya ddala okusemberayo ddala yaswadde nnyo nese kuswala yenna lwakwekaza bwekaza tebagambye nti guwagira Iran lwakuba oli swahaba biki ebikuwagiza Iran nedda nze ekizibu kyayo kye nakugamba mbeera nnyo ku sayidi y'omuntu anyigirizibwa kubanga bwe tunulira obukulembeze bwa Iran obuli e Iran butambulira mu mbeera ya busiraamu bakola ekyo kyabwe kya busiraamu kitegeera bw'oba toyagala kubeera yovaayo ogenda okola ebirala okitegeera ekyo ekintu kyogamba sebo kwegamba ebintu si byangu kakati bwe bugeraageranya lutya n'ebyobufuzi bya wano ku baana abasanyuka ate nakugamba omanyi nakugamba nti wano abantu bangi balalu naddala abantu abali mu Nuupu balalu eddalu ekankadaawo eddalu lyenni basaana ogenda mu malwaliro abantu tebakola ki tibanaba kugenda bugenzi tibanagenda bugenzi nti bw'otunuulira omutindo gw'abantu aboogera ku byobufuzi kyogamba nti ebyo bigambo oyinza biwuya mwami Kakande tosobola tayinza byogera ebyo otegedde bulungi kabeere Lubongoya aye yenyi tasobola byogera otegedde bulungi era obisanga naye Zaako waffe yabyogedde anti Zaake mulalu toga mutani wabute bisembuusi mulalu oyo nze twakkaanya namugamba katwali wali bunnamwaya nemugamba olaba oli muganda wange nti nze nakuzuula nti oli mulalu era nze syakulisikasingako wamugamba direct ngenda kulwana kulanga ova mu Parliament twali wali ku Toto e Bunnamwaya nemugamba onampangula siyakuddamu kwogerako kalogena mulwanyisa no ati twagize n'atulemerera twataddewo embeera yonna emityana n'atulemerera katugenda kuddamu mwogerako Zaake mulalu nze seekanga nga ngamba kati tugeze nga ntambula bino byentambula ngamba nti Zaake yeemupi wange nkiikirira nze bagamba tulinayo mubaka omu n'abakooba singa mwanyinaza baagala yayiseemu mbaga tulinayo baagala yekka wakitegeerako nti Nsamba Patrick omuntu yamuyisaamu kaminsona Haji Kakande Kirunda Faruku Haji Kakande ate nze nabagamba abantu nabagangera kufuuka okulanga ntegeera kuba Nsamba Patrick oyo mutali wa Saraba yamuwangula Haji Kakande yamuyisaamu
yes yakubira tano nti mutani wa Kayindo oyo mumulangirire kwa tukeseera ebya Nuupu n'abyeyambula taata wange yabayamba simanya biki nabirabye babitadde mu mawulire mutata yabayamba mu lutalo ne muli ente ne mukola mutya ne Mzee Hussein Kanyarwanda kojja wange ne taata wange Mzee Kabibu Kiggundu yes abasajja baali eyo wansi ne Mzee Mulwana taata wa Kayizi eri waggulu mu lusozi okyegede bulungi kati gwe ngamba gwokimendi kati nageze abaka ba Nuupu bangi nnyo abayitawo ku masimu nga gava mu gavumenti ne Salaba yabayamba lwaki omwana we yitiyayise ate era nafuna omukisa okumitinga Haji jana mubuuza lwaki watukola ekyo ekintu lwaki batukakatikako omubaka gwe bataalo abantu si basanyufu ewaffe nze nakugamba nave Kasana ku saa 12 kitundu okuva eri wansi ekikanda ntuke Kasana ku saa emu nga bali mukuba mbuutu ng'omwana oyo Kamulege ali waggulu kona ninzi yamitana kalulu kani ka Joyce Baagala ekitegeeza nti nno nsamba ya Nuupu yabyeyambula yatukesa n'abyeyambula yatukesa n'abyeyambula kati abo bangi nnyo kati bw'otunuulira bw'oŋŋamba nti ntwale mu debate erimu bazaake oba nnafuya zaake simwogera kati gundi tayinza kuwaaba musango okusinziira ku obwo obujulizi gundi bwe yeewaddeko Haji Kakande ye Yunus Kakande Haji Yunus Kakande mu kisiibo kino njala sooka kola kunoonyereza ntegeere petition yatukesa n'agamba bane taata wange simanya biki munyambe munangirire paka oli agamba nti mutani wa Kayindo mulangirire batukola naye nga Sapatwiki yatukolako effujjo mu kuzika taata we ne bajja ne fulaga ye nyalemu ku sanduuka ya taata we ekivuka bakiyita kino ekyakuba omusirikale sibe lwaki polisi tekwata kyana ekyo kyani bakiyita Shirafu security kyekiseremba simivuka beereyo mu gete eyo kyagere kisikambula gundi fulaga yaffe nga bawambye okuzika nga banaba ng'ensi yonna ekimanyi nti Muzeeyi Joseph Nsamba Kayindo tavanko mweni ale hayi yali wena ale era yagamba nsi kwanza lumu netwalako n'ensambo kale abantu babiri esogera nabo sogera na mutani wa Butebi oyo n'Ensamba Patrick Nsamba Patrick twetwala okumala omwaka mulamba ng'olutalo lwali lw'amaanyi ne tumukyaliyako ne ku ofiisi ze wali ku gundi wano nga Kavule wano ku Parliamentary Avenue abalenzi bange bamukyaliyako ne bamugamba ne bamulabula taata we nawe oli mulwanyi Muzeeyi Kayindo baali bamulese mu ddwaliro baali wali ku Africa nampita neŋŋendayo naŋŋamba nti nze taata wamu nti yes nze sivaako mweni ale Nsamba Patrick muleka asigaze nno ate naye yali mweni ale ekisanja ekisookawo yalita mweni ale kyatutabula Nsamba Patrick kuva dda wa DP mu UID Makerere kati bwajja okwagala okulaba nga Kasanda tolina bweyitawo ku DP 2011 ne mujja naye mu kamyufu era lwe mwetwala emisiimo era yasemba ng'omuyita kireereesi okyagede bulungi kale akoma 2016 tukola strategy ne tusobola n'okusala basajja abakulu gwokimanyi twawamba bagisendawula abo ne tubasibira mu mayumba nga tumuteddewo embeera mpaka lwe yafuna tiketi era n'awangula akamyufu najja mu Parliament nengenda nasooka na meeting emirundi ng'esatu nga togera ku kintu kimu nemugaa 2 bw'oba ovudde mweni ale mutadda muvuma Muzeeyi gwe muleke otegede bulungi osirikire eyo bantu banakuwa akalu nza paka twatandika okuvumagana mu lwatu ne kati nze namuvaako soogera naye tokyamuvuma tetwevuma twereka twakkaanya era nenamukubira ssimu nemugenda tubyevumye tubimaze twekyalidde siga kuddamu kwogerako ngenda kulwana ng'ova mu Parliament bw'onansinganga nga nsirika nga nkulinda ekisanja ekiddako naye kiddako tajja kudda kubanga ne kino yayita ku lwakawalya nanamuwa fulaga ajjatuwulira kubanze kimanyi bulungi ajja kumalanga omwaka mulaba talinyeeko kikandwe ku luno ku kino ekisanja tekigenda munyumira ayinza obutaddamu kuziika kubanga olaba nekiri babadde nekikandwa mu ttaano yenyini tebamuwagira ewaffe ate nga gyazaalwa kati gwe omuntu akuwangula wali wetwazika taata we Mayirikiti noga nti bakwagala kyogamba yamuwangulirawo Mayirikiti yes omwana nga yamukuba akalulu yasi bintu twasirika busirisi
ni walabye agichi yabagambye yamugambye yamugachiwale yamulabisizza yamugambye gwe nsapa tukitwate wakaye ni akusimu woza sibo tukuyambe bakulangirire kati okimendi yamuzikizza anadamu okwogera anadamu kuba amababa babbo nsamba Patrick nga bamukolera yatwalese byogerere no bwati tebanengira kana kuzayogerere no bwati banne bonna babatwala kanya kwana kugamba najja nekugamba nti ekasanda tugenda kwera era mbutufu mwayira sagamba nagamba ekintu ale ekasanda ku luno tugenda kukola ki era nsamba yawona lwa experience gyalina mu bintu bino yakugambye omusajja yakugambye waffe natwake twasobola ntegeera omuntu yamuwola sente ze wali turning officer milioni 2 era olinanga nti musajja zo ne muwa sente azinziriza mugwakuna kati mpaka naagika kandi okuteeka mu akasimu kacheka kajika kandi yateeka mu akasimu olinamuga wasikulangirye ku bwerere ndi bangambye leta akantu era omusajja nakola ki nakanoonya nakawaayo abantu babimanyi mu konso gwe funa obudde genda ekasanda obuuza abantu babimanyi nga bwe byakolebwa so omwana nga bamukola bubi generally kati ntunulira nabadde awo wiiki eno obadde ku kyokya kya Lutamaguzi gwobayisa abalalu kakati Lutamaguzi nawandise yasooka n'agamba nti looya we ye Elias Nalukwago nendoza nti oba akoze ensobi n'akiddamu nti era nagambe dda looya wange Elias Nalukwago neŋŋamba who is Elias Nalukwago by the way natwala budde n'empandiika ani Elias Nalukwago mu balooya kwani manyi balooya bangi nnyo Elias Nalukwago tetumuyinaamu mu balooya taliimu wano mu balooya ba Uganda Lutamaguzi yagambye nti ye tasobola parliament tayinza kufa tali mu parliament ne muga olimba enkaba giwakaabamu kiraga ntosobola kubeera ntoli mu parliament kituufu omuntu asobola kubeera nga atali mu parliament ye mwami Mpuuga vale bamuwangula yajja nakola press conference ya kibiina kye nakwogera gino ebya Abedi Bwanika mu Kalulu Abedi Bwanika tebalina kibanyi ye Kayemba Solo tayogera nga kigambo yadde n'ekimu naye Lutamaguzi enkaba giyakaabamu n'asiita bwati ebigere n'ayiika n'egundi yali namaziina okitegedde bulungi yayiika ennankani yayiika eminyira bwati natandika ofeesa okitegedde kakati obo batolumiddwa akafo kange Jenosale abantu bonna bakimanyi bulungi Lutamaguzi n'omusaayi bamitadde ne Ssekabira abantu ba Jenosale abo nga bola Bobi Wine bwe bakimanyi obulungi nti muntu wa Jeno Muhoozi muntu wa Jeno Kayihura muntu wa Jenosale era be bamuleeta nga bola Balubongoya muntu wa President Museveni nebishekezi nebishekezi simanyi nnyo bulungi Katana Lubongoya nono baana ba mwami Museveni n'oli omusajja yafona omusajja yali werisa erimu Jeno eritumwine otegede bulungi kati kyagamba nti mwami Lutamaguzi alakwegana Jenosale ate teyamwegaana atya wetubawulira niddalimba bakweka nsaamu teyagenda Namibia yagenda bulungi nnyo Ssenyonyi yagabe entambula za parliament nedda sebo mukyala speaker era ya selecting nakola ki nagaba abantu entambula kalwaki atulimba mbu Ssenyonyi yamuwa olugendo ng'alumuwanga era Ssenyonyi bamubuuza aba speaker nga yamubuuza mugaba londa abantu abagenda kusaidia Ssenyonyi nawandiika naye nga directives ziba wani wa Anita Amongi kyovola nze ku Anita kwesiva muntu wonnyo ayisavi muntu wange oba omwagala nga mukubira simu nti ndeeta kwezi kiki muntu wonnyo nalongo Anita tumuva Amongi magogo muri muti mukama mpaka mukine mpaka msanje ekiddako awawumule tuleeta omulala abamunyenyaako abali ku byabo so politics twetambula general politics wa wano yafa mwami quiz tewali muntu asinze ku disorganize nga byafuzi bya omanyi abakkirize byofuzi bya Uganda bitambulira ku Buganda
Buganda gwe mutima gw'ebyobufuzi bya Uganda. Bobi Wine akunyiza buli kintu kyonna n'akikasuka eri wano mu Buganda. Ensonga lwaki olaba mwami Latifu Ssebaggala nti bagana naye tubeeko empanyi njala gye tutema. Bwe tuba tukuba nakugamba era nze njagala bamukulu kajja batandike okupika ekintu ekyo basooke bakyekenneenye tutandike okuteekateeka national dialogue. Mwami Museveni ekimujja mu buyinza kumunnyonnyo kwale Mwami Museveni emyaka mwali wakwogereza wakunnyonnyola kubembeekereza nti amuzeeyi kiriwe kino ekiti ffenna tukiyingiremu tugende mu national dialogue buli muntu asonyiwe munne Uganda netambule egende mu maaso. Bino babalimbalimba sima tujasanga kwezi tumujje mu motoka yange ebyo biboozibozi byakumalwa ebyabalumbuya ababeereri mu butebe. Katikkiro yagamba nti atule Gulama. Katikkiro yagamba Katikkiro ajerega atule Gulama okitegedde bulungi. Kati ogata nagamba kino ekyana kino kikisekka erinnya Kisekka yali mubbi waawe wa Kisekka. Yali mubbi y'omu ku bavubuka abaawona edda Kayihura yayigira abaana baawe wa Kisekka awo Tanzania yayita Tanzania ogende South Africa agende yakubigere era ekya bamuyita Umaru Kisekka. Kisekka lyawaawo Kisekka. Ate nze mbadde sikimanyi munna kati nze mbadde wano e Kampala era nga manyi nti lyerinnya eyo kodi yalinga mubbi waawo ow'obutaala ati butaala bano abanyakuzi ababulyanga muwala gwawe wa Kisekka bamuyitanga Umaru Kisekka. kati South Africa akolaki avuga Uber engalo zamugwamu nsikakasa kuba ku Uber agatako kugaba opapula obumanyi kati gwekezi anti kati nebyo kuyigiriza bingi ka South Africa mulimu ogusinga zinakulira nti kasanda naawe bimanyi bikasanda yakati Nato aniko gende South Africa mwefe tutagadde nnyo ensi kati muyimirira ku street bamulanga Masabo oli awandiika kwezi mutuula kungo ng'ojja weetingirya namba n'okiwandiikako kati naye South Africa balina obuzibu bunene nnyo ensi eyo tebaasoma kati baagala nnyo ebyobuwangwa ebyo kati nono obutamanya bungi South Africa by the way ensonga lwaki olaba y'emu ku nsi engagga naye nga bannansi bayo bali awo bannansi bakyali babisi nnyo bannayuganda be batwalayo obuwongo bwabwe. Munnayuganda atunze omusajja ennyumba ya millioni za dollars 2 zonna n'azimubbako nga kati ffe twabeera kusiri ng'ogaba kapapula ssabo lya kwezi lye erisinga bw'otwalayo omugundi nga bakuwaayo akantu beba Kisekka bebakola Simoyo Dogo Nelson byebyo emirimu gye bakola bagaba bupapula ne basinzira eyo ne batandika okwogera kwenabire noono omusajja neebuuza abantu abagenda ebweru muvudde wano nga mugenze kukola lwaki mutwala obudde bungi nnyo mwogera te ku bintu byawano waliwo kino ekisajja ekyakolanga ku Sapienza Matovu Junior namutunuulidde nga ali mu kulirako emberenge uli mwavu Matovu oyina ki tewali kyalina mwana wattu teyina musajja muwejjere Ssentebe ko nakunyonyola Ssentebe wannyonnyola Ssentebe mbw'oba osula mu ddiro lya muntu mu ntebe ye Ssentebe kale nga bwolaba Dubai tulina bed space kakati eri waliyo Bassentebe oli apangisa ennyumba ya $10 tugeze 10,000 kati n'ateekamu entebe ze Sudi bwajja entebe yiiyo $10,000 gundi entebe yiiyo $10,000 bwe bati bigenda birinnya ayinawo ekyo ekizenge wa $15,000 kati bafuna ekinaabiro kimu kibakozesa era eba bathroom emu kati bwe okomawo weebake mu ntebe yo toleekaanira bantu ate ye ekirungi akola kiri musirikale tomalanga budde na bamakedo bantu be Europe tubita bamakedo nabakunyonyo nabo ababa tuba makedo tuwabambulira awula ate gojja kunzisenseko South Africa ena basangoma Middle East Kadama ne base Kadama Europe Bulaya biki bamakedo ebyo bantu abeere Bulaya baba avaako empewe bagenda munyinyo muziro ogwo gukuba simo botero kyalako omunze naliko e London mpewo n'enfu ebyenda ne byekwata si asobola kwogera bamala kumpa kyayi n'obuguma ne bita nga nabyo munda bikutayisa nga banywesa bunywesa kajiiko wali tofudde kati empewe bayitamu bafuuka ba makedo kali mu America Bassentebe ne bannantebe
bangi bali eyo kati ab'e Canada so mbozi tebankadde olwaliro kyonkoze kiyitirivu mbagaliza okulamu obulungi tujja kulaba Lwokubiri oluddako kale inshallah siraamu sibe bulungi ayina ekinene yagulizaako ku munno eddiini bwegamba toyita abagagga kubasiibulula funa abantu abanaku abaavu abateesobola bwe baseete bugenda omwayo omutwalo agenda agule omugaati n'amata atwale waka balye oba ofumba omuceere oyita abantu gufumba ogutikka ogutwala awo wansi awo abantu baliyeko mubasabiriza awo genda ng'obagabira kyekisinga toyita muntu asena emmere mulebereko bano bakawalya bamulabe waanita amongi yawoomerwa emmere asika eby'omumaaso n'ebyemabega kwagaliza obulamu obulungi mukodemu wange leero wazze kutta muntu kale bwetyo bwentambudde ne Haji Sudi Ssentongo mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba